ekyali kitaasa Kibedi kinnamugamba weetonde kwata peni n'olupapula ogambe nti mukyala Rebeka agaba nsonyiwa Juliet zaawedde ensonyiwa ebyo byaitu byali biggwa naye Kibedi yalooza bw'alina abanene wano teri munene agenda kuyamba ng'oli mu bizibu tewali munene wano agenda kuyamba ng'oli mu bizibu Kibedi yakuba amasimu nga bamugamba wishaluko oluyuleita Kibedi yakuba amasimu nga bamukwata ekyanja nga buli munene gwakwira mga awuluko oluyuleita gwe nosaaga nensi esimu ya Kibedi bagikutekebera baani abadde bamusasula omuntu asobola okuteekako amaanyi omuntu w'essente talemwa the world belongs to the rich ndoza Juliet zaawedde ne Rebeka agaba be babadde basirise nga muki omanya abana Uganda obesirikira bakitwala nti bunafu so Kibedi yali alooza ati w'amaanyi ninga mazima ga Katonda n'abeeyimirira Kibedi babuze abeeyimirira Kibedi babuze kooti ebadde enkalu ngani asobola okujja okwolereza omuntu aweebuula abakyala so bannaffe abali ku social media kuno ebintu byakyuseemu nze Junior Kyuvulanga ebintu by'okuyisamu abantu egali nabiwummula kakati ensi efuuse global village vuma omuntu oli Canada Interpol ekuza nga n'empapula basazaamu ate yo Canada eyagala abaziba emisango America yagala abaziba emisango kubanga ekizibu ekibadde wane Uganda okusiba omuntu kibadde kizibu kwa oyo omuntu abeera mu America bwakuvuba kyanguwa kasita oyogera erinnya ly'omuntu ng'obeera mu ensi z'abazungu bakusibirawo naye wane Uganda kibadde kizibu kati olaba Kibedi ali luzira eyali aga nti alina abanene babadde nabo mbu nenze ekyannumye Kibedi ate kuteeka mu linnya lya maama Kadaga tabeera mu bintu ebyo nze yakwata Kibedi ne mutwala bamuwa alanga akatabo so bannaffe maama tabibeera mu ebyo era saagala kuddamu kulya muntu akosa linnya lya maama mwe basenga asidi abaavuma maama Kadaga muveeyo mwetonde kata alina kibi kye yali abakoze si muto munnammwe mugenda mumanyiira abantu naye ku luno ajja balagirako bwereere wano omuntu gwosemba okumanyira ye maama Kadaga yekiyalinga ku palamenti z'abazungu kati baluwa egenze mu Interpol gwe nakwo ojja kuddira ku bigere nakwo oli Kenya woba wavuma maama Kadaga walwiki ojja kuddira ku bigere gojja kuyita buusiya akakamanyiro kamwe kabaggwemu okumanyira abantu kati Kibedi amalala gamutuusizaawo malala wana abalamuzi bakusiba nze Junior nina abanene olaba nkola effujjo gwalabeko kuti Junior alwanidde mu bbaala nze Junior bwe nkuvuma nenda banga bitabuse neetonda kitu kimu kugamba musole naye novuma Juliet zaawedde yo Kibedi ye yayitawo goge mazima tosobola kuvuma bazadde ba muntu gwotamanyi nako kati Juliet zaawedde ne Rebeka agaba bakola ki Kibedi tewali bali mu business zaabwe benoonyeza wa masete zaabwe lwaki oba obaweebuula ogamba oti ate novuma n'abaana n'owemula Kibedi nze Kibedi yankubira essimu ne mugamba Kibedi ku byentegedde bagenda kusiba naŋŋamba wa nze nina abanene bonna be yakubira baamugamba wishaluko oluyuleita nze bwe nategera isiba baamusiba wano omugenzi isima singa teyaliwo nalebo nsereko n'ekasuku isiba singa ali baali bagenda musiba emyezi 6
Honorable Nsereko yamala okujja. Ne Kasuku oyo ayambye abantu. Ekyo kye amazima Kasuku abeereddewo abantu. Mulwakwa Kasuku mumulaba bwe muto. Ne Kasuku ayina ebintu byatuyambye wano. Okumalawo ebintu by'entalo. Nze Kasuku mu respecting. Because he's like a brother to me. Nze bwemba mu bizibu n'enkubira Kasuku. Nimuga Kasuku olowooza nkole ntya. Kyangamba kyenkola. Kale ebiseera bisiga Kasuku aba mutuufu. Kasuku yakubira Isima. Na Kasuku yabuuza Isima toyinayo godfather. Nga teri munene ajja kuyamba Isima. Wana abantu abayamba Isima ye mukuru wange Hamu. Mukuru wange Hamu yakwata setelazi wa Isima. Awo mukomera. Ne Honorable Nsereko. Wo tegerera Uganda ngoli mukomera. Ojja kulowooza oyina abanene. Abanene tebajja mu misango. Gwe bakwata okubira omunene. Ajaga Junior, I'm still busy. Kati weewale trouble. Nze neewale emisango. Era kastampi mapima munenda banga kino ekintu tekigata. Nze Junior ebbanga lyemmaze sirinyangako ku poliisi. Kwaisogera byanjwanjwa. Ate bwe njogera ensobi njitegeera ati kati nakoze ensobi. Nenoonya engeri gye njitereeza. So Kibedi abeere ekyokulabirako. Waliwo abaana bali ku TikTok awo. Muwe mula abantu bana tonnafuna azikuteeramu. Mwe baana mwe aba TikTok. Ojja kuvundira luzira ote n'okutya. Ate abalamuzi b'ennaku zino bakoowu. Anti abalamuzi balina abaana. Bajjaaji. Abalamuzi b'ennaku zino tebakyaseka. Ate ne Beiro president yazikendeeza. Ku misango egimu tewali Beiro. So n'olwekyo kale tweddeko ku mpisa zaffe. Kibedi ajja kuvaayo. Era nze kye mbadde nteesa. Kibedi awandiika apology mu kkomera. Aveya yetondere mukyala Juliet Zawedi. Amugambe Juliet Zawedi nsonyiwa maama nakola ensobi. Banne ekigambo sole kitono. Amale yetondere mukyala Rebeka agaba muge maama. Fenna tusobya. Kwaye Kibedi alinga mutabufu wa mutwe. Kibedi wamala okwetonda bamutwale mu rehab. Bamukebera omutwe ogwo. Kwe ebigambo byokka byafubutukamu. So n'olwekyo tetuyinza kukikkiriza ekyo. Kulaba nti mbu Kibedi naye nga ketumusabire Kibedi aveewo mbaddewo mu kooti. Bamuzizaayo luzira. Abanene tebalabise munnange. Era buli avuma abantu ng'owooza oyina abanene. Banene kiba oyina. Olaba ffe ba Junior tuyina abanene. Kwanze mbayina. Naye ndi muhambo. Baneze ndi hambo. Era iniriyo life bwonsanga. Weewunya Junior. Eyejjako waya. Nze bannanga muhambo. Kubanga Uganda njimanyi. Omuntu akuteeramu essente wano ne gakumyuka. Ne gakubuguma amanyuma. Nnowooza. So bw'atyo Kibedi bw'akoze eki? Bw'ali luzira. Wakomawo nga 15. Ate era ne 15 wakuddayo. Nkubuulire kino. Nze nageze mu kooti nga nkimanyi Kibedi bagenda mmuzzaayo. Ate ne ku 15 abagenda okwemira Kibedi temutawaana. Gano nkuwa inside story. Nkuwa munda. Kwa waliwo omunene yakubira omunene mu poliisi Kibedi bamute. Ne bagaana. Kibedi tagenda vaayo kati. Bino mbikubuulira nze n'omulamuzi yagenda otula mugwa Kibedi nali mumanyi. Bannange Uganda. Kyova olaba nze kati manyi mafia system wamaze manyi state nga bwekola. Kanze ni mu government.
Government chekitu ekisembayo okuba ekibi kwateri yali agitegedde ate government bantu simiti eno balwana kujjayo wali abalwana obusigaleyo okuyingira ekkomera kyangu nayo kulifuluma era nze junior nze kastada banganyeze ku police ng'omusirikale akutte Red-Pen nga nziruka nze junior tosobola naye kupita ku police mbu junior jangu ne reporting kuki omusirikale bw'otuuka ku police n'akwata blue pen sigalawo naye kasita akwata Red-Pen edduka tema mugafande let me come mbanga agenze mutoyi era nze junior police teyinza kuŋŋamba mbu jangu otuyambeko mu kunoonyereza obwo bubaddi bwa police kwata abantu mbu twagala mwami junior nze ayina obbayambako mu kunoonyereza kankola mu police tekuyita ngamba ogiyambeko mu kunoonyereza mbu naawe nojja bajja kukuba emiggo oba oloza okubayambako mbu oba otudde wali ng'onwa cyayi akagambo bakwogera ng'oyinza olowooza mbu otudde kati embooka eziri ku kibedi baku kati kibedi amatako gonna bagaliko bagakuba miggo ate we bakuyiira amazzi gwe embooka eri kati eyita ku kibedi basooka ne bakusala enviiri zonna n'ebyoya ne babisa ndeka nze bannange nze ntya ekkomera era ebirala byonna tubikole naye ebintu by'okulinnya mu my road of justice nze sibiriimu nze nenya ku police nze I'm an abiding citizen nze banne nze nyende mu luzira buli avaayo agamba mbu basiyaga simanya mbu ebisajja biriyo byakola se mu ddondoli senga kibedi kyaliko banne mukomera kati